atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Katonda ne mama namugereka abango obuwangwa mu bwangire bwabo n'ekitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo utakkaanya na ebigambo byogenda okubeera nga owuliriza kusaba obisuule muguluka weyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa muganda waffe Katonda munaffe Ssalongo Yezu Mubwa Bulamu agenda bweti mbalamusizaako mwenna abagalwa ennaku ennungi eri mwenna nga newankubadde muyina obukoowu n'okweraliikirira nga yempulira ebajjudde. Abagalwa njagala mbategeeze nti lunaku lulungi omwana w'omuntu atandise okubeera nga azuukuka mu sipiidi eya yiriyiri era nga emanyikiddwa nga main event enaatera okubeera nga ebeerawo mu kadde kano. Abagalwa ekituufu ekiriwo akadde kaliwo kaakaakano ye nze n'abasinga obungi tuzze tuddiriŋŋanya ensonga eno tusobole okubeera nga tubayamba mufune okutegeera n'okumanya nti obudde si bwa ddala. Era mu biro ebiyiseeko awo emabega bakalimagezi bwammwe basobodde okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya nti obudde busobola okukyusibwa era nga osobola okubukyusa mu ngeri yonna bw'oyagala. Kiba kitegeeza tebubeera bwa ddala nga newankubadde bweyongera okubeera nga bwesolosa eri obulamu bwo okuviira ddala mu birowoozo eby'emabega n'ebyakaakati n'ebya maaso, naye w'osalawo okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya nti waliwo akadde kaakaakati era otegeere nti otambulira mu kadde akaakaakati era otegeere nti kaakati yabeerawo yekka. Kituufu wandijjukira ebyamabega oba ebirooto oba n'okusobola okubeera nga oteebereza eby'omu maaso naye era okikola mu kadde akaakaakati. W'onakkiriza ggwe kennyini okubeera nga okkiriza ekyo kiba kitegeeza nti okutya n'obukoowu obuva mu nsi ey'omu maaso bugenda kubeera nga tebujja eri mu bulamu bwo. Okunyiigagana n'enge kw'ebyo ebyayita bibeera bikendeera amaanyi. Ebyo byonna ebigereesebwa ebirooto n'omuzannyo gw'obulamu ng'oli mu nnyama bijja kutandika okubeera nga byeyasa oba biyanjuluzibwa eri mwenna mu ngeri we mwakola ekiruubirirwa kyammwe, musobole okubeera nga mwenyigira mu bikolwa ebitudde mu kwagala n'ekisa mu mitima gyammwe, mu mmeeme yammwe n'ebirowoozo byammwe, kibasoboseza okusobola okubeera nga muleeta ekirooto eky'ensi eyo eri bumu wamu n'amaanyi gammwe ag'obwannaggwano ag'ebirowoozo. Mutonde ensi ey'obulamu obw'ebirabika nga butambulira mu kadde akaakaakati era nga buweebwa ekitiibwa n'okuwa ekitiibwa ekyo kyonna ekibutuddemu. Abagalwa kino kye muli okukola nga newankubadde endowooza yammwe oba amagezi gammwe
tegamanyi kiki kye mukola, kubanga ebiseera ebisinga muteekebwako akatambaala ak'omuzannyo ogwo ogutudde mu maka gammwe, mikwano gyammwe gye mukolera ne ku mativi ne ku marediyo gammwe, nga buli kiseera babeera bayagala bafune akaddeko basobole okubeera nga bakuteekamu ebyabwe. Abagalwa, naye nga ebitonde ebyawukanye ebiseera ebisinga mwesanga nga muyina empulira ey'ekiwubaalo, empulira ey'okulowooza nti wasuulwawo, era nga bangi mutambulidde mu bulumi buno nga buva mu mpulira eyo. Kino ne kibaleetera okubeera nga muyaayaana okufuna ebyo bye mwetaaga okuva eri abalala, okubeera nga babasiima n'amagezi nga mugajja mu balala. Ebyo ebizze biteekebwa mu nnono yammwe, ebizze bibatendekebwa akaseera kammwe ak'emabega, si mu bulamu buno bwokka naye n'obulamu obw'emabega. Nate abaagalwa, njagala kubajjukiza nti mwenna muli baana abaagalwa era muli baana abatuukiridde, abaatondebwa abaana aba maama taata Katonda, ayagala era awa ekitiibwa gwe mu buli kadde konna akataggwaawo. Ku kitono ky'osobola okubeera ng'okola kwe kubeera nga owa ekitiibwa maama taata Katonda, ng'okkiriza n'okwewa ekitiibwa, n'otegeera nti oli kitonde kitukuvu, era ekyo ky'oli. Gezaako okulaba nga wejjamu empulira yonna ey'okwesalira emisango, empulira yonna ey'okwetimaya, empulira yonna ey'okulowooza nti tosaanidde, nti oyina ebibi, nti simanyi oli mwonoonyi. Eyo gy'ozze otambuliramu ng'olowooza nti nno bisanyusa Katonda, era n'olowooza nti ng'okola ekyo nga weeyita nti tosaanidde, simanyi oli mwonoonyi, nti osanyusa Katonda. Okuyaayana kwa Katonda kwe kwemanya ng'ayita mu buli bulamu bwa buli kitonde kyonna mwatudde ekikutudde, nga ge maanyi agakutuddemu, amaanyi agaggulibwa okuva mu mitima gyammwe oba agatudde mu mitima gyammwe. Mu ngeri eno tubasaba mumuyite asobole okubeera nga abawambaatira n'okwagala kwe, era mumanye mu bwo bwannamunigina bwammwe nga muli bumu wamu n'ebitonde ebitudde mu kwagala mu nsi ey'ebutalabika. Eyo buli kiseera gye mujja okusobola okubeera nga mufuna obuyambi, we mubeera nga mulina empulira yonna ebatiisizza oba obukoowu. Abagalwa, waliwo Katonda yekka, Katonda atudde mu buli kitonde kyonna. Kiba kitegeeza nti oli bumu wamu naye mu buli kadde, era nga tewaliwo asobola kubeera nga akuggyako ekyo. Tewaliwo na kantu oba kadde konna katono kasobola kubeera nga kakujja mu mazima ago, kubanga tekisoboka, tekisoboka kubaawo. Katonda yekka y'alimu, era nga gano ge mazima, era ekirowoozo ekiri wabweru w'ekyo tekisoboka, kubanga Katonda y'ali mu buli kintu kyonna.
Katonda yataggwaawo. Oyo buli kiseera abeera yeekulaakulanya mu byonna. Ng'ayita mu bitonde bye ebitukuvu. Era ng'ebitonde ebyo naawe mw'oli. Abaagalwa, yeggwe kwagala okukulaakulana era okweyongera okubeera nga kugabana obutaggwaawo mu kulaakulana okutakoma okutuddemu essanyu n'obuyiiya n'obutonzi obw'enkolagana ennungi. Omwagalwa, w'onaazuukuka ojja kusanga ebyewuunyisa bingi ng'oli ewaka, kubanga eyo y'ensi eya ddala etuddemu ebyewuunyisa. Era nga w'onaabeera mu nsi eyo tojja kuddamu kwebaka. Katonda kwagala. Era nga buli kiseera aba atonda era ng'abeera akulaakulana ye ng'ayita mu ggwe. Ensi ey'ebirabika eri bumu kubanga kye kikula ky'obutonzi. Omwagalwa, kino wakyerabira, naye wakyerabira kabanga katono. We wajja n'oyambala wano ennyama, omunagiro gw'ennyama oba yunifoomu y'ennyama, n'oweesanga mu bitali bituufu. Ennyama eyo yakulowoozesa era n'otandika okubeera nga weefuula nti oli wekka, nti wabula, era wasuulibwawo mu nsi ey'ennyama. Nga bangi ku bantu balowooza nti obulamu bwabwe buli kiseera nga bali mu nsi eyo, buli kiseera buli matigga. Naye nga bye bayitamu si bya ddala. Kituufu, mu bulamu bwammwe obw'okuwonawo mu bulamu bwammwe obw'okuwonawo tewabeerangawo kyonna kikyamu oba kiyagala kubeera nga kibalumya. Nedda, kubanga yemmwe maanyi agataggwaawo. Nga newankubadde oba oli mu bulamu obw'ennyama, kino kibeera kizibu kubeera ng'okikkiriza, kubanga buli kiseera gw'oba olaba bya bulabe bulumi na kubonaabona mu bifo bingi by'obeera otunuulidde oba ebibeera bikwetoolodde oba ebyo by'owulira mu b'eŋŋanda zo, mu b'emikwano gyo oba ku TV ne leediyo, nga buli kiseera biyagala bikutwalira obudde bwo. Abaagalwa, ensi ey'okubuusabuusa, ey'obutamanya kiki kiddako, ebiseera ebisinga ejja mu bulamu bwammwe obw'ennyama ku lw'ettumba eryo eribayagala okubeera nga buli kiseera liyagala oteeke obudde bwo ku kutya. Y'ensonga lwaki omwagalwa weetaaga okufuna akadde buli lunaku oyingire yeekaalu y'entukuvu. Kino kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala osobole okubeera nga ofuna essanyu n'okubeera obulungi ng'ekitonde. Okukola kino kigenda kubeera nga kikuyamba okufuna okutegeera n'okumanya okwo kw'otasobola kubeera nga okumenyebwa oba kukutuka okuva ku nsibuko ey'obutonzi bwonna, kubanga eyo we watudde amaanyi ag'okwagala. Eddembe mu ngeri eno lijja kubeera nga likuwambaatira mu butuufu bwalyo. Omwagalwa, okubeera nga ofuna akadde n'osirikako kibeera kikuzza obujja,
kibeera kikuyamba okuddizibwa obujja mu nsi yo. Omwagalwa, kino kitono kibeera nga kuteeka socket eya kompyuta yo n'ogiteeka mu masannyalaze n'esobola okubeera ng'ekyaginga battery. Kino w'obeera nga tokikola buli lunaku, kiba kitegeeza nti battery yo yandifa, era mu kufa wandisanga nga eyo by'obadde okolera ku kompyuta eyo tobiterese oba tebiterekeddwa. Buli kinnoomu ku mmwe yeetaagisa okubeera ng'akyaginga at least omulundi gumu buli lunaku. Osobola okubeera ng'oli bumu wamu n'amayengo ag'okwagala ng'oyingira munda mu mutima gwo, oyikkirize amaanyi g'omwoyo gwo ogawambaatire, weeyongere okubeera nga owezza obujja mu maanyi go n'okweyimusa. Wonaakola kino omwagalwa, ogenda kubeera n'empulira eyo ey'amaanyi geeyongera okubeera nga geesoloosera obulamu bwo. Empulira eyo yeeyongera okubeera nga ekuzza bujja, okuyimusa, n'ebyo byonna ebikweraliikiriza, ebikuleetera obukoowu bigenda kubeera nga tebiri bumwamu n'amaanyi ag'omwoyo gwo, ekitegeeza nti bigenda kubeera nga biseebengerera okuva eri ensi yo. Omwagalwa, ekintu kino eky'okuzza battery yo obujja kikuyamba nnyo okubeera nga otambuza obulamu bwo mu ngeri ey'okwagala, era ne kibeera nga kiwanirira ebiruubirirwa byo n'okuyaayaana, ne kweyongera okubeera nga byebikkulira eri ensi yo. Mu ngeri eno n'obeera nnamuziga esika amayengo ag'omuyiika ag'okwagala geeyongera okubeera nga gajja mu nsi yo nga tofunye bugugube bwonna. Kino kye kiba kigenda okubeera nga kiyamba mu kuzuukuka kwo okw'obwannaggwano. Abagalwa, mwenna okutali kubuusaamu oba kusonga ku muntu yenna, mwenna mutuddemu amaanyi ag'obuwanzi, era nga yemmwe maanyi g'obwa ssebuwanzi agayamba okuzuukusa abaana b'abantu, okusobola okubeera nga mufuna ebibala ebyo bye mwateekateeka mu bulamu bwammwe obw'emabega. Mu ngeri eno abaagalwa, tusaba owe ekitiibwa ekiruubirirwa kyo, owe ekitiibwa entegeera ye ey'omunda, era obeere ggwe, obeere nga totya, era weggyeko n'ebyo bimasiki bye bakutiisatiisa nga w'otambuza obulamu bwo. Omwagalwa, toyina kirowoozo, toyina birowoozo byonna ku bulabe obw'ebyo byonna ebiva mu nsi eya wabweru. Abo abayaayaana abamu okusobola okubeera nga bazuukuka, basobole okubeera nga beddiza essanyu lyabwe n'endabirwamu y'obwakatonda bwabwe. Omwagalwa, ky'olina okubeera ng'otegeera nti oli bumu wamu mu bubazzi mu bw'okubajja mu mulimu guno ogw'obumu ogw'obutonzi. Osobole okubeera ng'ozuukusa buli kinnoomu, kubanga okuzuukuka kwo kuyaayaana kwa Katonda okutukuvu.
era nga ebyo byonna ebigenda okubeera nga bivaamu omwagalwa byategekebwa era nga tebigenda kugwa butaka. Weewaawo abapya twasoma ku kaliba oba mu ngeri ennyangu osobola okubeera nga woofunayo akadde ak'okusirika katugambe oli ku mulimu oli wonna wookolera osobola okufunayo eddakiika 10-15 ng'okozesa ebirowoozo byo. Laba nga weetadde mu maaso omuntu ow'omu maaso akufaanana ali mu maaso go akutudde mu ntebe ey'omu maaso katugambe. Laba nga ajjudde zaabu. Ekitangaala kino ekya zaabu kisaasaanire eruumu eyo yonna gy'oba otudde ng'omulaba waali naye gwe kennyini. Olabe ekitangaala ekya zaabu nga kimuvaako kikuba eri ensi yo. Owanirire ekifaananyi ekyo okumala eddakiika 12 okikolenga buli lunaku kye bayita okuleeta eggulu ku nsi. Abaagalwa kino kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala eri abasamize. Mwebale emirimu gyonna gye mukola, mwebale kwagala bajjajjaffe, naye muyina okubeera nga mutegeera ensi weetambula okusobola okubeera nga mufuuka bakama b'obulamu bwammwe. Okuleeta eggulu ku nsi si kusaba kwokka, naye kwetaagisaamu n'ebikolwa osobole okubeera ng'owuliriza amaanyi go. Amaanyi ago gakuyamba okusobola okubeera nga ozuula ekikula kyo ekituufu ge mazima okukufuula ow'eddembe. Kubanga wonaazuula amazima go then ojja kubeera nga tokyafugibwa nsi ya wabweru. Omukazi ajja kuba takyakufuga, omusajja ajja kuba takyakufuga, abaana bajja kuba tebakufuga kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Emikwano gijja kuba tegikyakufuga kubanga weesalirawo amaanyi gatudde mu ndaayo. Mukole practice eno nga muganda waffe buli kiseera waatujjukiza ekintu kino. Abaagalwa tusigaza ebiseera bitono nga si biseera bya kusiika binyomo. Kaseera ka bikolwa, kaseera ka kweyagala, kaseera ka kudda munda, kaseera kwa kwetegeera, kaseera ka kutegeera nti nno wajja bw'omu era ogenda bw'omu, era ng'olugendo luno abannamunigina abasigalidde tuli nsega ezigenda, naffe tulina eŋŋendo zaffe. Kulembeza ggwe osinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala, ye ggwe ye test eya buli mwoyo gwonna. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akuume.